yaliko IGG, yaliko omubaka wa parliament. Ebiseera ebisinga eddoboozi bwe lijja oba oli bwawulira Wasswa Lule, Professor Yusuf Lule erinnya nalyo lijja mu bwongo bw'abantu. Era nga gwendi naye mutabani we yaliko president w'eggwanga lino yoyo yennyini Wasswa Lule. Ekintu kya bbeeyo bw'oyisa etteeka eryo ojja kwesanga nti naawe nga member wa parliament lisobola okukukolako essaawa yonna. Kati bwe liba nga lisobola okukukolako mu future bwe banaleeta amateeka amalala mu kifo ky'okulabamu kati bajja kukozesa etteeka eryo gwenyini lyokola ki liwayisa. Awo wenja okutestingira obwongo bwaki bw'abamemba wa parliament. Era abalonzi bw'omanya nti memba wa parliament nti yayisa etteeka eryo manya nti walonda omuntu nga obwongo temuli ki nti bukalu. Ensonga eno ey'eddembe ly'obuntu yo ogyogerako ki mu kiseera kino? Bw'oba otunuulidde kati ekyokulabirako ekyamangu ye Honorable Alan Ssewanyana ne Honorable Seggirinya Muhammad, simanyi kyoyinza kwogera ku nkwata gye baakwatibwamu n'embeera gye balimu. Embeera eyo tetandise leero, era ne mu biseera ebyo nga nkyali munankani omumyuka wa kaliisoliiso wa gavumenti, ensonga ezo nazirabanga era nga nkola ki nga nzirwanyisa. Wano mu Lubiri yali nkambi y'amagye nga bakwatiramu abantu nga bakwatiramu ba civilian, naye baalina obuuma ng'okanyola bunyozi ne kakola amasannyalaze nga bakubisa abantu amasannyalaze nabugobesa mu system obugoba. Naye n'abamagye baasanyuka because bo unlike bino ebisiru bimemba wa parliament bo balengera balaba b'abantu beyise ebisiru anti kati bw'oyisa etteeka nga ligenda kukolako enkya ligenda kuzikiza ggwe era oba kisiru oba kiddonke. Kati omuntu busisira bwakitandika okuluma mu bigambo bamagezi bwe gaba nga bwegakoma omumpi aba mumpi omuwanvu abaaki muwanvu. Tujja kulaba ekinaavaayo either bijja confirminga nti bisiru oba biddonke or not. Okuyisa etteeka nga lisobola okukola ki okubakolako. So eyo reality eri awo. Naye ngaye nti baali nga bakuba amasannyalaze naye abamagye nga bo bakiraba tebakyagala naye nga balemeddwa bakoze batya. Naye nenzija nenvaayo nentaasa beno nenkuba eri ebyo nebikola ki nebivaawo. Naye kati bikomyewo, olaba bakutta member wa parliament avaayo engalo ze lumu lutunula eno olulala lutunula eri awenyera. Okiraba bakwata wano nankani kati Katikkiro aliko Seggona Peter Mayiga Nambooze ne babatwala mu undisclosed places of confinement outside the confines of the law. Naye nga gavumenti yekola ki yekola ekyo yeyagala obuyinza obwa bbeera obukole ki buveewo. Gavumenti ekola bwetyo ereeseza drone. Mu biseera bya Amin twalina zimotoka baziyita nga UVS Toyota Crown, kati tulina zi drone. Enjawulo tewali. Kati gaya yali akomplaininga nogamba nti notufaananya nga Idi Amin mu article gye nawandiika. Yes, mufaanagana okuba nga mutta abantu, mukola ebintu bye bimu naye wano mugezaako okusiigako akazibu. Kati ensi yonna eraba. So what is the problem? So mu kutwaliza awamu ensonga y'eddembe ly'obuntu erinnyiriddwa nnyo. Era nga bwe ŋŋambye nti enjawulo ne mu biseera bya Amin oba ebiseera by'Obote bye tubadde tuvumirira mu nkyaka njawulo ero. Kyetagisa okolebwa embeera eno ekyennyanja kitandika kuvundira ku mutwe. Bwebanga waliwo eddagala ly'osobola okufuuyira ensonga neetereera. Simanyi nange ensonga lwaki nzize gy'oli yongere okumanya n'okufuna kiki ddala ekiyinza okukolebwa bwaba nga waliwo ebitatambula bulungi. Naye President namulabye yayogedde ku nsonga eyo n'agamba nti abantu tufa nnyo
ku bali abasibiddwa abateeberezebwa nti ne twerabira bali abakoleddwako ekikolobero ekyo nti tufa nnyo ku ddembe ly'abali nti lwaki ne bano tetubafaako nti oli yattibwa bw'aba yattibwa ye terinamwogerako teriiyo amwogerako wabula twogera ku bali nti batulugunyiziddwa baludde mu komera bamimwa beyiro ebintu ebifaanana webale nnyo which means nti ayagala kifuula etteeka abantu okuba mu mabeero okubatulugunya okubanyiganyiga otegedde ekirungi nti avaayo ne yeeroopa namba emu okugamba nti tofudde ku bali si ffe twandibadde tubafaako tufa ku bano b'okutte because bwe tutunuulira abo tulaba ffe otegedde situba twefaako ng'abantu aba bulijjo ye namba emu bali engeri gy'obafaako nti abo abaaweebwa obuyinza okunoonyereza n'okugenda okuvunaana abantu mu kkooti be bandibadde bakola omulimu ogwo si ffe fe ogwaffe gwakufaayo kasita olinnyirira eddembe ly'omuntu yenna oba olinnyiridde lyange kiba kitegeeza nti enkya ojja kulinnyirira eryange era n'eryomulala kyekyo kati gwe bw'obanga olemeddwa okutwala abantu mu kkooti owuza enguzi ani yaleeta sisitemu y'enguzi sisitemu y'enguzi wano okubeera official yatandikira ku bukadde 5 obwaweebwa bamemba wa parliament wano enguzi mutugamba eri bibiri anti kati enguzi evudde wala enguzi okugiteeka mu mateeka Uganda wano mu Uganda okugiteeka mu mateeka yatandikira ku million 5 ezaweebwa memba wa parliament zaali zakola kizo kugiteeka mu mateeka n'enguzi ngamba nti ettaano ezo zaali kuteeka nguzi mu mateeka andi nze nkubuulidde you see otunuulira kino ekyamangu okugamba nti njagala okuextendinga term limit nze nakugambya nti amagezi g'abali n'agange tegakwatagana kakati bo kye baakola kuteeka kiki nguzi mu tteeka eyo side effect teriyo agitunuulira buli omu atunuulira nti baabawa miliyoni 5 okwongezaayo nedda baatongoza obuli bw'enguzi mu Uganda ate bakikolera mu palamenti so amasiga abiri aga gavumenti agavunda mu kiseera kyekimu kati esiga eddamuzi n'essiga eddala eryanankani eryabakaliisoliiso nga gasigadde okuyingirira nitegedde abalamuzi nabo babadde nga batandise amaloboozi gaabwe gakoze eki gatandise okubeera nga kakyukakyukamu naye twalabye wano mu kufa kwa Lopage ne ku dibeeti eno eya Beero ng'ate eddoboozi litandika okutereera ekintu bwe kitibanga kikwatako buzukkira n'ogamba nti sooka olinde bisegedde amaloboozi gabadde gakola ki gagenda gakyuka naye Lopage bwe yafa mu kufa kwe ogenda okulaba Chief Justice avuddeyo ayogeza maanyi ku Beero wano esiga eddamuzi lyavuddeyo lyogeza maanyi Speaker naye yavaayo n'akola ki n'ayogeza amaanyi bonna bava mu baganda ba Lopage otegedde kasita kituuka ewuwo ku luggi n'omanya nti n'ozuukuka n'ogaa nti oba kuteebereza oba kine suspicion yonna ateebeeramu wotegeera naawe oli human bino bye tukola bijja tukola ki bijja tuyiwayo yensi gye tulimu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba nti emisango egimu gyandibadde tegiteekebwako nsonga ya bail bannayuganda bangi boogedde bingi simanyi gwe endowooza yeeri etya naddala ku nsonga eno kubanga abamu bagamba kisaanidde abamu bagamba nti tekisaanidde kubanga bail eggyibwawo gwe ki kyoyogera ku nsonga eno kati ensonga nnyingi esooka tulina okwegendereza ennyo omukulembeze w'eggwanga obwongo obutokota
ayinza okuleeta debate ne mufocusinga ku ekyo ng'alina kirala kyagoba kyatayagala mukole ki butokota neba diversion nemubeera awo beiro kiri olumala okuyitamu n'agamba nti ani abadde ayagala beiro eyo nsonga emu. Ekyokubiri bwe tugenda mu substance argument agamba nti omuntu gwe bavunaanye emisango egy'amaanyi ng'obutemu tasaana kuweebwa kakalu. Constitution etuwa eddembe ne eddembe liri inherent liri natural kati okugamba nti okuba bail is not just an automatic right. Ogenda mu kooti n'osaba bail tegeeza nti omulamuzi yasalawo ono oba kuwa oba takuwa based on evidence nti baleese obujulizi ne baga nti ono oba security risk oba ayinza okudduka oba ensonga ziba nnyingi omulamuzi n'akola ki n'asalawo. Kati bwe baleeta ekiteeso kino kiringa ekitegeeza nti obuyinza obwo bujja kuva mu kitongole ekyobulamuzi kidde mu mikono gy'omuntu omu mu ggwanga nti ye bwakuvunaana gusinze nkoona ku ttaka banagisumulayo nansuuluulu. Kati ekintu ekyo si kyamazima na bwenkanya. Ekyokubiri olina okutunuulira nga bwe ŋŋambye nti omuntu gwe bavunaana tekitegeeza nti azizizza omusango. Kati otyoboola eddembe lye n'omuvunaana ekintu eky'amaanyi ng'ate teweetegese kugamba nti ŋŋende mu kooti ndeeta obujulizi obulaga ekyo n'omusiiga enziro mu bantu n'abantu abamu ne batandika okulowooza nti oba ddala yazza omusango ogwo. Right? So mu ngeri eyo tyoboola eddembe lye. Kati bwe mugenda ne muvaawo singa mugenze mu kooti kubanga bw'obanga walina eddembe ly'okukwata omuntu nga tawozezza kiba kitegeeza nti ne mu kooti tewali nsonga lwaki ogendayo bw'obanga osobola okukola ki okumwekwatira. Bw'oba otyobodde eddembe lye wandibadde ng'ogamba nti oba wandibadde omugatta n'omusasula naye bw'otunulira gavumenti already amabanja gerina mangi tesobola kusasula mabanja so tolinayo na ssuubi nti omuntu oyo akuvunaana nga tozizza musango nti ate anaakwata mu nsawo ajje akusasule olw'okubanga yatyobodde eddembe lyo. So n'essuubi eryo teririiyo olw'okubanga era kyajja okukola nti kujja kgenda ku NDR list buli kiseera obeere nga ku NDR list bwe bantu bwe basasula wayitawo emyaka n'emyaka ne corruption yennyini eri mu gavumenti nti nibo bagamba nti banaakulirira ennankani esente era abo bennyini abali mu system baagala bakole ki baggyeko omusolo ogwabwe bateekeko mu nsawo ezaabwe kati system n'ebeera bwetyo. Ensonga endala eyo test era ejja okutestinga obwongo bw'abantu bwe balonda mu palamenti kigezo eri abakulembeze betwalonda mu palamenti. Kirungi nti baleese debate eno mu kiseera nga waliwo member of parliament bakoze eki be bakutte naye nga baba bakutte kooti egambye nti mubate ate bo ne bakola ki ne baddamu ne bakwatirwa mu ngeri esasamaza banga bakikola mu ngeri dramatics ze bateekamu teziri intended kukanga bano be bagenda okukwata nye ziri intended okukanga ffe abatunula nti bakutte member of parliament bwe batyo kati nze omuntu wa bulijjo banampisa batya bwe banansamba tteke ani anampolereza ye nnamba emu. Bwe kitesitingira bamember wa parliament nga bamaze okulaba nti nabo bennyini eddembe eryabwe bayinza oddityoboola mu magezi gaabwe
banga baleese ekyo ekiteeso bakireese mu kabondo ka NRM ne basooka ne bakigoba yenkola tebanabana kigoba kubanga president yavuddeyo n'agamba nti baani abo ababaddeyo abagamba nti ababaka bawakanyiza nze nkubuulira nga balinga nga ye alinga agamba nti mwe abatabaddeyo mwogera ki infact era waliwo era oluvuuvuumo nti bagenda kuddamu okusisinkana ku nsonga bajja kuddamu okubanga kyeŋŋambye nti yenkola basooka naye basimba ekkuuli eyenkola yali etandise mu biseera nga nkyali mu palamenti basooka ne basimba ekkuuli ne bayita emmanju ne batandika okuteesa otugamba ki otulabyemu otya ebintu ebyengeri eyo nze bwe ŋŋenda okutesitingira amagezi gaabwe namba emu nti bwe banadda mu kuteesa okugamba nti ondabyemu otya ne balyoka bakyusa eddoboozi oli yabuuza nti twategedde tutya twogera nabo ababaddeyo bwe batubuulira era amawulire bwe gatyo bwe gakola ki bwe gatambula ye ne bwatakkirize nga bo batutegeezezza tumanye ekyagenze mu maaso nakiki ekigenda mu maaso mu ngeri gye bateesaamu ne bwe banakkiriza okuteesa ne babalabamu ne babawaayo oba obukadde 100 oba 200 oba 3 oba mmeka zonna nga bwe tumanyi nti bamanyi okusaba ku ssente kijja kutesinga amagezi gaabwe namba emu ekintu kya bbeeyo bw'oyisa etteeka eryo ojja kwesanga nti naawe nga member wa parliament lisobola okukukolako essaawa yonna kati bwe liba nga lisobola okukukolako mu future bwe banaleeta amateeka amalala mu kifo ky'okukulabamu kati bajja kukozesa tteeka eryo gwenyini lyokola ki liwayisa awo wenja okutesitingira obwongo bwaki bw'abamemba ba palamenti era abalonzi bw'omanya nti memba we wa palamenti nti yayisa etteeka eryo manya nti walonda omuntu nga obwongo temuli ki nti bukalu tamanyi nti ligenda kukola ki kumukolako kamba tegeeze bo bategeere because bwe banakitegeera bayinza okureflectinga bagamba nti mumanyi tuleme kuyisa tteeka lino bwe banaatuuka okugamba nti bateese n'omuntu abalabamu mu future aba takyalina nsonga lwaki abalabamu nga nsobola okubayoola obuyoozi ne mbasooka ne mbayingizaamu 1 by 1 munda mu kaduukulu muba mukyateesa ki oba tokyalina vali essaawa yonna nsobola okukwata nenkuteekayo beera awo simbasimba obukuli obutaliimu nja busimula mu ngeri eyo saawa ojja kutya okwogera ekintu kyonna okusimba ekkuuli kaakati kyemudi ŋŋamba nti kijja kutesitinga amagezi gaki g'ababaka bwe gatandikira ne bwe gakoma gw'owaayo obuyinza bwo n'eddembe lyo ng'olowooza nti owaayo lya munno amateeka gano bagenda okugayisa bw'ogenda mu nsi zonna ne bw'odalingira wano mu Uganda etteeka ery'okusiba abantu nga tebawozezza yali oba yibingira yalireeta mu palamenti nye lyasooka kukola ku ye Ian Smith munanka mu Rhodesia amateeka ge yayisa ng'agezaako okunyigiriza abaddugavu enkyukakyuka bwe yabaawo Mugabe ge yakozesa okukola ki era bwe yawuzanga n'abeebe mu palamenti ye baamulekayo ne balekayo eddoboozi lye ne batandika okukola ku banne right and this is where the problem is nti bano abantu abakola ebintu babeera bokka bwe batuuka okubakangavvula oli ye ng'omukulu ye tabeera nabo so bo baba beeyiwayo bokka ku lwabwe kati ne Ian Smith bo Bamugabe batandika ku banne ng'atandika agenda mu palamenti era eddembe ly'obuntu biki nga nti ayi lino etteeka lino gono omukono gwe guwassaako omukono etteeka lye tukoleramu titwagadde likyusaamu oyinza okukaayana nti so ku lulwo etteeka lino teryetaagisa ate oba beyiro nankani omulamuzi asobola okukuuma beyiro problem gye tulina nti ekitongole ky'abalamuzi nakyo kiri henpecked nti buli kiseera bali awo bakyogerera okubanga gavumenti eyagala abalamuzi basalewo ku sayidi yaabwe si ku sayidi yaki y'abantu amateeka etteeka olina okumanya kyeritegeeza etteeka litegeeza tuteekawo amateeka
tuwa gavumenti obuyinza bwe tugironda netulonda n'ababaka, then because bayinza okukozesa obuyinza obwo obubi netulyoka tuteekawo amateeka nti obuyinza buno obukozesa bwoti. Kati bw'ojjawo amateeka oba obuyinza obwaffe ng'abalonzi ng'abantu aba bulijjo. Naye wano era pulezidenti tagambye nti akikola irigali, tumulabanga ali mu kuyita mu process entuufu. Ekintu kino kigende mu palamenti, ababaka mu palamenti bwe banaaba bakiyisiza bakiyise, ekitegeeza nti abayise mu mateeka naye okugjawo bbeeyi. Anti kyobula nti nagambye nti kijja kutesitinga obwongo bw'ababaka ba palamenti olw'okubanga obuyinza obwabwe buba abutoddeko, eddembe eryabwe ajja kubanga alitoddeko, n'enfuna yaabwe ajja kubanga akoze eki agisazeeko. Ekinaddirira kyakuyisa tteeka nga enfuna yaabwe yennyini eri direct gye bafuna seeno gyabongeramu naye ng'agisalako ategeezaako giwakanye nga etteeka lya bbeeru gwe waliyisa. Atulaba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayaamu. Tuli ne Oweekitiibwa Wasswa Lule nga yaliko IGG ow'eggwanga lino Uganda, ate ng'era yaliko omubaka wa palamenti owa Lubaga North. So gwe tuli naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayaamu naye tulabe ebintu abiraba atya okutwaliza wamu. Oweekitiibwa waliwo ensonga nti gwe nga eyaliko IGG bangi batunula ne bagamba nti osanga okugjawo bbeero kuno kwandibadde kusoboka nti naye obuzibu bwe tulina y'ensonga y'obuli bw'enguzi mu bitongole ebyenjawulo nti bajja kukwata naye enguzi bw'enaatambula ojja kwesanga nga gwe bazizzaako omusango taganyuddwamu okutwaliza wamu, obanga bakutte omukyamu nga balese ate bakutte atali mukyamu balese omukyamu olw'enguzi etambula. Ebiseera ebyo ng'okyali IGG abantu era bali bakaaba enguzi mu bitongole bya gavumenti bino, kubanga bambagamba nti bbeero ne bwe yandivuddewo naye ng'ekitongole kya CID kiri well facilitated, ng'ebitongole byonna ebivunaanyizibwako nga tebirya nguzi nti kyalibadde kisoboka. Mu biseera byo obigeraageranya otya ne bino? Enguzi mu biseera ebaawo naye kati yeeyongedde, naye enguzi esinga okutawaanya eggwanga yetandikira waggulu. Kakati problem ezi nti ng'ekyennyanja kivunda mutwe, kati bw'oba nga totereezezza mutwe ogwo ensonga oba togitereezezza tuyinza ogikomyawo. Enguzi is a potential problem, naye ate bw'olaba enguzi weeva, enguzi esinga okweraliikiriza yeeyaba abo abalina amaanyi ne influence ne connections. Yes, ye biggest problem eriwo. Bonna tubalaba ku TV bulijjo abantu bacomplaining above nti above yagize kino, above yagize eki. Tulaba ensonga z'ettaka naye above bokka be bakola ki boogera ettaka nti ate tugezaako okudefendinga abantu ba bulijjo naye above be bakola ki be batyoboola eddembe ly'abantu oba abantu abali connected. Genda wano mu Ndeeba bamenye ekkanisa ya myaka emeka, naye omuntu amenya ye akolera bali yalina obuyinza obwo. Omuntu ataliko above tasobola kukola ki kintu ekyo, ate n'ayitira awo nakola ki n'agenda, ekyo ne kiggwa. Kati mwe bayitira n'okubba essente, tuyogedde about corruption. Oli ajja n'amenya ekkanisa agamba nti olw'okubanga baateekawo etteeka nti omuntu abadde ku ttaka emyaka 12 tomala kamusengula. Osengula ekkanisa ebaddeyo emyaka n'emyaka mu lujjudde ng'ate n'abaserikale bakola ki bakuumye. Okiraba kati ne balyoka baga nti kati eb'ekkanisa katubitereeze, ekkanisa neddawo oli kati mulabemu, ne balyoka babbira omwo.
otegeera corruption gyobuuza nti eva above. So anti kati bwe buzibu obuliwo ke kakunizo akali awo akalumya bannayuganda omutwe nti bannayuganda bagamba nti singa fact ne president yennyini kyekimu ku byasinga okaaba akaabanguzi ate ffe bwe twogera wano tugamba nti ekyennyanja bwe kiba kivunda kisooka kuvunda mutwe nga bw'ogambye awo tubanga bagamba nti okuviira ddala ku president waliwo buli bwenguzi ava akaabanguzi n'akaaba amaziga gange ekigagoonya eri amaziga gagoonya ng'ate egenda kulya okitegeera nze ndowooza akaaba amaziga gagoonya nkuwadde example nungi nnyo wano basengula abantu ku ttaka wano mu Wakiso mu Lusanja nsonga y'emu era baabwe bakola ki era baabwe bagenda okulabamu engeri y'emu gye bakola ki gye bajja esente mu gavumenti bakuleetingawo situation ne bagamba nti ndi kati mutereeze mwe musigale awo mwe bagamba musigale awo era temusigale awo ogenda wano ewakisekka mu katale same thing. mu kulaba okukwo singa ebitongole bino bye tuyita ebinoonyereza ku bazzi b'emisango oba ku misango singa biri well facilitated buli kimu kyonna nga kiteekebwamu kamaleyo ekitiibwa singa bibadde biteekebwamu bulungi singa bibadde biri equipped bulungi tugambe beiro ne bwe yandivuddewo kyandibadde kisoboka ebitongole singa bibadde bitambula bulungi tuleme okwogera ku facilitation because sometimes facilitation ogenda n'oteeka omuntu mu office nga tomutadde okukola mulimu kati abantu ne bagamba nti omulimu tegukola ki tegutambula naye ng'omuntu tebamuteekerawo omulimu gutambule bamuteekawo omulimu guleme kukola ki gutambula. So it's not about facilitation, it's about political will. Obwagazi bw'ebyobufuzi ate obwagazi obwo butandikira ddala from above nti political will okuba mu democratic dispensation erina kutandika from above bwetatandikira awo nga from above evaayo abuse of that democratic dispensation era environment gye mubeeramu efaanana nga bwefaanana naye n'avaayo n'akaaba crocodile tears naye nga kyakaaba kyekintu kyakoze eki kyatadde mu nkola ye problem gye tulina nti eggwanga bwe lityo bulikole ki bwitambula yajja nti era nja kulwanirira abantu ba bulijjo okuva wano okutuuka mu nsi bwane bogenda Zimbabwe bakola kyekimu era ettaka abazungu babba ettaka tulwanirira abantu ba bulijjo bwe baamala okulizza lyagenda mu nsawo z'abanene nawano bwe kiri nti yes twagala kuyisa amateeka kuyamba abantu ba bulijjo era omusenzi tebasaana kumukola ki kumugoba ku ttaka abamugoba ku ttaka bava from above license gye bagijja ye problem obunafu bwonna buvaawo nti system yeturotatingira round above kati ate nankani okuleeta etteeka ng'ate lyongera buyinza ojje ku kitongole kiramuzi okijjeko obuyinza budde muki bugenda above lutibwa ddagala wakitiibwa bw'oyogera ku kigambo kino ekya above oli ayinza okulowooza nti mu ggwanga tulinawo abantu abalya nitaachebo oli bw'ayinza okulowooza era ebbanga ddene ne bannayuganda babanenya naddala kati nga gwe yaliko IGG nti temukutte big fish bwe batebo boogera bagamba mukwata bwennyanja butono ayinza okubuuza n'agamba nti ddala bwe mubeera mu offices ng'ezo waliwo be mutasobola kukwatako nga balidde embuzi waliwo be mutasobola kukwatako nedda tewali gwotosobola okukwatako ne president yennyini osobola omusongamu olumu nga IGG yes osobola naye kyekiganyi anti kaakati nkugambye nti waliwo political will nobeerawo ne pressures ekitongole ekiramuzi nagambye kiri handpicked n'ebitongole ebirala nga office ya IGG
offices za CID pressure eva from above buli kiseera ey'okumenya amateeka. Olaba kakati nti bakwata abantu bajja mu bumotoka kamunyonzi n'empya ze bayita zi drone ne bayoola abantu ku stage abo bayoolawo omuvubuka ne bamutwala ne bayoola kansala yali yeesimbyewo naye baamutwala naye yawangula akalulu eventually baamuta naye ng'amazeeyo emyezi emeka. Kati ebyo byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka n'okwata omuntu n'ogenda n'omusibira awantu nga abantu be tebamanyi bw'omugye tewali ategedde wateekawo sisitemu ya LC nti bwabaawo ensonga ng'ezo osooka n'ogenda ne weeyanjula nti ffe abazze tuva mu kitongole kino abakulu b'ekitundu ne bamanya ntegeera. Kati sisitemu bw'ogiteekawo ati nga gukola ki gw'ogimenya kati ebe ekolako mu butundutundu gwe wooyagalira ogimenya ye problem. Bw'otandika okugenda mu kooti n'otwala abantu nga bambadde ebiddugavu ba black mamba ne bayingira mu kooti ne batandika okukola ebya kungufu nankani mu kooti bakomando oba otwebodde ki ekooti. Bw'oyingira mu palamenti n'okuba kibooko n'osamba tteke n'ozinina ku nankani ku mmeeza za palamenti obanga otyoboola amasiga gaki ga gavumenti g'oba ozannyirako. Bino byonna byetwogerako bikwata ku masiga ago. Oli yennyini tugambye nti waliwo amaziga agagoonya agagamba nti kino tekitambula bulungi naye nga buli siga ogenda okola ki olijjawo wasigalayo siga limu. Bye problem gye tulina newabeerawo siga limu nti munneesiga olwokubanga mwampa akalulu n'akalulu kennyini gye kaava abantu babuusabuusa oba ddala banga ffe tulina nankani omanyi abantu abakulu boogerera mu ngero. Nze nina jjajjange yagamba nti akalulu nankani ke twateekamu ate si ke kaavaamu kati simanyi kyekitegeeza ye ng'omukadde bw'atyo bwe yakola ki bwe yalaba naye tomanya kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ebyobululu birimu shortcomings nnyingi naye by'ebitongole bya gavumenti ogenda obyonoona mpolampola. So singa ebitongole bikola bulungi naye si nsonga ya facilitation singa ebintu byalitambudde bulungi. Oli ayinza okubuuza akanaasembayo ku nsonga eno eyabbeeyo nti gwe wewabeerera mu ofiisi olina omusango oba omuntu yenna ow'amaanyi gwe tuyinza okwogerako nti wamwaprehendinga n'ogamba nti wakola kino oteekeddwa ovunaanibwa oba tugambe nti naawe wakati tulinayo cases abamu owulira nti vice president yakwatibwakoko ebintu ebifaanana bwe bityo mu kiseera kyo. Yes gyebali ffe twatandika ekitongole ekyo gyebali okukwata vice president nga tomukwatidde musango ng'omukwatidde ensonga ndala just okumuswaza ekyo kyo kyangu. Neyali chief of police naye bamutwala ne bamuteeka mu kabuye chief of police ne bamutwala mu army court martial. Eyo si nsonga n'ekiki ekyavaamu tinga waaliwo omusango singa sigizendi etteeka teryakola ki teryatambula ne vice president naye bakikola okumuswaza naye olina okwebuuza nti baswazaako bamu banga twogedde ku babaavu oyogedde ku bantachable eriyo bamafiya byonna bitegeeza ekintu kyekimu. Kaakati abo eyo gurupu eyo bw'otandika okukwatamu eyo awo wali ki bwe nali ekyokulabirako nti nakwatako oba sinze nakwata kubanga nze nali sikwata bandika buwandiiki nalagira yali permanent secretary mu NRM yali mu NRM secretary yali muki anyway yali permanent secretary yajja mu ofiisi emuga nti sooka nnyonnyole bino bwe yali atamatama ne ŋŋamba wa poliisi nti mutwale mumalira eyo singa wawulira ekyaddako
bayogera bino nabiri naye nga nze nkoze eki obukute nga nkimaze n'olulala twali ku nga nakatandika bwe natandikira wakagenda mu office nakwata fayiro nenga nti emisango egibaddewo gye gino bampadde speech ey'okwogera bataddemu cases za Brazil zaawa nga nti ebyo nze sijja kukola ki nga nti akali yitako mu fayiro olabe bwe nagenda ne mbyogera nali nzijukira bulungi nnyo sayidi eno sayidi yange ku kkono kwaliko Kanyayihamba George ku ddyo kwaliko Kategaya Eliya n'abalala abanene be baali batudde wano nga nze nali keynote speaker ngenda okuwandula omuliro nga tebamanyi nti gugenda kubeera muliro gwennyini naye ndyoka nsumulukuka kakati kina akazannyo ke nazannya nti examples banga speech zino muzidistributinga examples ze nangende okuteekamu saaziteekamu mu speech yo speech yasigalanga bwe yali examples erimu ebyokulabirako nze nendeete ebyange kati nzijukira bulungi nnyo Kanyayihamba yandi wano nga akebera okulaba examples wenzijja omanyi twali naye mu Bulaaya mu Uganda Group for Human Rights yali chairman nange nali memba mu group eyo nga ffenna tulwanirira eddembe ly'obuntu kati akebera alabe examples zijja wagenda okulaba n'atunulako ku yange ng'alaba waliwo enjawulo n'abikka eyiye n'atereera n'anyumirwa naye omuliro ogwavaayo nagugumira ate ekyo kyo nawo nali ntandika nga ndaga kikyendi ne cases endala nga temuliimu kutya nga sijja kwogera bannankani baministers ba prime ministers baani be nanyenyaako. Omuntu yandyagadde okumanya nti ebitongole bino tubyetaaga mu Uganda kubanga mu njogera yonna gy'oyogera ebitongole bwe biri naye biri influenced twesanga nga tebikola mirimu gye byandibadde bikola tubyetaaga. Ebitongole baabiteekawo for the purpose of okusanyusa abatuwa obuyambi. Nze samale bwe ntunula engeri gy'ebintu gye bitambulamu nentunula nendaba pressures nze nali nnina nga ngezaako okukola omulimu gwa IGG especially ku nsonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu banga nga sirinaamu compromise yonna naye ng'olaba nti bagezaako okuleeta pressures okutuusa to the extent nti n'obuyinza obwo president yennyini yali abuggyemu mu kitongole ekyo by proclamation. Obuyinza ku nsonga y'eddembe ly'obuntu? Yes, n'abuteeka mu katongole akalimu nze PPS we ne Oweekitiibwa Abu Mayanja ng'ataddewo embeera gy'ajja okusobola okukola ki okufuga ye ng'ate nze nali sinoonya kufugibwa nali nnoonya kusobola kukola ki kutereeza mulimu nti oyo PPS gwatuwadde olwokubanga wamagye ajja tuyambanga okugenda okuggulawo enkambi z'amagye nga tukirina mutawaana tugende mu maaso. One, teyapointinga chairman, teyapointinga secretary ndabe engeri gyantoolako obuyinza obwange ekyo kyamulema okukola teyapointinga secretary. Ekyokubiri nti gwe yasooka okuappointinga teyalabika nako which means nti akakiiko kabeera frustrated. Ekyokusatu teyakateekamu ssente ekyo kyali tekinkaabyo because okugenda okutambula mu nkambi ezo ezaali zityobola eddembe ly'obuntu tekyali kizibu kasamba nga nina amafuta agange agali pasona agayigenda mu motoka neetaaga abantu nga babiri nga tugenda nga tukonkona nga tukola ki nga tuyingira. Oyo gwe yasooka okuappointinga teyalabikako kati kikulaga nti omuntu kyokola ekyokuguumaaza ne intentions biba bintu byanjawulo naye omuntu wewa ng'olengera nawe olaba nogamba nzira nze namuwandiikira buwandiikire nga nti ono gw'otadde ku kakiiko mu mugobi banga
amaze emyezi 3 talabikangako n'akuddamu yabwe yateekako omulala ensonga eyo era naye PS we naye oyo yalabikako problem weyajjira nti bwe twalinga twagala okugamba nti tugende mu nkambi namuyitanga nti jangu tugende ngajja naye ng'akubuuza nti tulagawa nga nti aa bwe tunaatuuka wali nti ogwo gwakukonkona baggule nga baggulawo nti ate lwaki tontegeeza biki ate nkutegeeza eki ogwo gwakola ki ekisumuluzo bw'oba ogenda okuggulawo oluggi osooka nankani kukitegeeza nti oba nti tugenda kuggulawo oluggi luno obuyinza bukuweereddwa ogwo gwakuggulawo oli kisumuluzo ggulawo nga tutuuseewa ku luggi omulimu ogwo gutandikira wali ku geeti seeno gye tukola ki kakati kyenkugamba nti waliwo okukola omulimu n'ogezaako naye ate n'olaba forces endala nga zigezaako okukola omulimu mu ngeri ndala eno ekifaananyi kye bawadde nti ekintu kikyatambula kigenda mu maaso naye embeera gye bataddewo si ya nsonga kukola ki kutambula